Bano be bayizi ku ssomero ly'ekibanda SS erisangibwa Kiryandongo abadduukiddewo omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino oluvannyuma lw'omukulu w'essomero lino okubagaana okuyingira okukola ebigezo byabwe. Bagamba nti balagiddwa okuleta ssente zonna ezibabanjibwa oba si kyo ebyokukola ebigezo bino babyerabire. She asked me that, have you cleared the school fees? I said no. He said no, we are demanding you 1 million. Just go back home right now. You call your father. It is even affecting us because even on the timetable they told us 15 minutes after those people have already entered, we shall not be accepted to enter inside the examination room. That will be a sign of malpractice. Embeera esajjuse okwakkananga abakulu okuli RDC Samuel Mbabazi, DPC n'akulira ebyenjigiriza mu district eno nga kwotadde n'akulira abakozi basituse okujja okulaba ogubadde. Bagenze okutuuka ku ssomero ng'omukulu w'essomero lino Sarah Sekalumba awambye ID z'abayizi abalala abasoba 50 nga bonna basobeddwa. Kyokka omukulu w'essomero lino abadde agezaako okwegaana ne bamukako okuwa abayizi ID zaabwe oba si ekyakwatibwe. So let us first go. I don't know what is taking place. Let us first see them. What they are saying about. Nalyoka n'abawa kaadi essaawa 3 era nkubagabira abaana batandise okukola ebizaamu essaawa 3:30 ekitali kirungi. Not leaving the matter hanging, we have resolved as the district security committee that we open up a general inquiry file against the administration of this school, especially the head teacher and the 2 director of studies. They come and tell us, they show cause as to why they are sabotaging government programs. Yakulira abakozi ategeezesa nga abakulu b'amasomero bwe batalina lukusa kugaana abayizi kukola bigezo byabwe ebyakamalirizo. If it is private, they have no right to stop a candidate from doing his or her own exams. No. Even if a candidate has not paid for that term, the whole of 3rd term, has to sit so long as the candidate is registered. Ate Masaka ku ssomero li Lakeside SS Nkoma mu ggombolola y'e Buwunga, omukulu w'essomero lyabwe yali yadduka n'ensimbi z'okwewandiisa. Wabula ng'ono baamulabulirawo nga bukyali era sabbiiti ewedde bano bagonjodde ensonga eno ne UNEB nga bakkiriziddwa okutuula ebigezo bino. Era njagala okwebaza omwami Dane Odong akulira ekitongole ky'ebigezo. Okulaba nti twalwanye okulanga abaana abo bayingira mu sisitemu era ebigezo bitandise olwaleero era abaana basanyufu n'abazadde basanyufu. Babayizi be tusanze mu nnyiriri babadde basanyufu ebitagambika. Tubadde tutya kuba osooka n'obalamu emyaka gy'omaze ng'osoma n'ogattako gwa COVID emyaka giba 5 nga tuba kubanga tetugenda tutula tetusuubira nti twandizeeyo ku ssomero. Ekikubidde binabeera bulungi kubanga ndi Kiryandongo. Twali mu kutya ennyo n'okukaaba amaziga twakaaba mangi kuba kino kituliko kati twali tekisuubira. Bakola ebibuuzo byabwe bulungi nga tewali kutawaanyiriza kwonna. Abaana bali 12 abatulidde ebigezo bino era twebaza board olw'okubeerawo nabo. Babazadde b'abayizi bano bagamba nti wandibaddewo enkola nga abazadde be beesasulira ssente z'ebigezo mu kitongole kya UNEB. Nga bwe tusasula umeme Minister of Education tuteerewo enkola nga nze omuzadde nsobola okugenda n'ensasulira omwana ne batuwa index number n'ensasula ssente ezo omwana wange n'embeera nga ndi mukakafu nti ddala okutuula ebigezo okutuuse omwana wange ajja kusobola okutuula. Ate Mityana yo abayizi batandise bulungi ebigezo byabwe. Ku ssomero lya Momusa High School tusanze abayizi bayingira oluvannyuma lw'okukeberebwa nga bafulumya ekigezo ekisooka batubulidde nga bwe kitambudde. Tusuubira okukola obulungi kuba tuli prepared nga bwe tusuubira. Abasomesa baffe batukozeemu omulimu mulungi. Sookera ddala neebaza Mukama ku olunaku luno tweteekedde bulungi okusinziira nga abasomesa baffe batuteeseteese ekyamazima batuteeseteese bulungi. Omukulu w'essomero lino Joseph Kawuki ategeezesa nga abayizi bwe baba bateeseteese obulungi era nga bamativu nti ebigezo bajja kubiyita. Tulowooza nti Momusa ejja kubeera kwabo abanasooka okuluma mu ggwanga lino kubanga abayizi tubategese ng'ate tutambulira mu buufu bw'ekyo kyetulowooza ebbanga lyonna nti kyekigwanira omuyizi ow'omulembe guno omutebi. N'empigi nayo abayizi batandise bulungi ebigezo byabwe.
ku St. Bali ku Ddembe Mitala Maria Buwama, Mount St. Mary's Kamengo ne Lumuza High School e Katende bagamba bateekateekeddwa bulungi okubiyita. Nga twetegese bulungi batica buli kimu bakitusomeseza era nga tusuubira buwanguzi. Bino ebibuuzo byo tubimanyidde kuba UNEB yennyini etuleetera samples ne tugezaamu ebikyushi kati ndowooza twetegese bulungi nnyo. Buli kimu kye tugenda okukola tugenda kwa tukimanyi kubeera buli kimu kye batukoledde tukiyinza kutusibiza bazadde bonna tugenda kuyita tugenda kukola tebeeraliikirira. Akulira okulambula amasomero ga siniya empije Yusuf Losibagayinamungo tumusanze ku ssomero lya Lumuza High School n'akalatira bakulu b'amasomero obutagezaako kwenyigira mu kubba bigezo. Abaana omwaka okufa munene nnyo ng'ogezaako okupanikinga nti omukoppereyo kweshoni yandifunye makisa 5 ng'oyagala omufuule mu 7 mulekere 5 agwe wamutegekera afune omuwendo gw'okukoppa munene tugenda kuba tulawuna. Ne Sembabule nayo abayizi ebigezo byabwe babitandise bulungi. Abayizi balaze essanyu nga bagamba nti bagenda kubiwuuta buva. Mu maathi tugenda gimalira mu ssaawa 2. Eno kalikulamu empya egenda kugonjoola ebbula ly'emirimu kati mwe tutubidde nga naddala abavubuka mu Uganda. Ejja etegeka omuyizi okuviira ddala ku siniya esooka ng'akola projects ez'enjawulo. Yakulira essomero lya Sembabule Church of Uganda Reverend Samuel Mbogo ategeezezza nga batuziza abayizi 91 mu nsoma empya ate 3 be bakoze ebigezo by'ensoma enkadde. Naawe abatasobola kukola omwaka oguwedde abo ffe tubalina ku ssente eno era tulinamu abaana bali 3 abawala bali 2 n'omulenzi 1. Okutwalira awamu ebigezo bya siniya ey'okuna bitambudde bulungi okwetoolola eggwanga lyonna